Minisita Kitutu agamba nti enkya n'eggulu embeera y'obudde ekyukakyuka nti wabula bannansi nabo bakoze nnyo okutyoboola obutonde ate nga waliwo n'ebirala bingi ebijja byekuusa ku sseŋŋendo kwe tuli. Omulugube gwa bannansi, okuzimba mu ntobazi, okukyukana kw'obudde, minisita agamba nti byonna ebyo ye kalunsambulira avuddeko obutonde okutabanguka ekireese ebibamba ebitaggwa omuli amataba n'ekyeya. Kitutu asiimye enteekateeka z'akakiiko akatongozeddwa okukwataganya ensonga z'obutonde n'agamba nti oboolyawo kyandiyamba n'ebibira mu ggwanga lyattu okuddamu okutinta. Minisita bw'ati akuutidde abali kakiiko kano bulijjo okufaayo ennyo okulaba ng'obutonde bw'ensi kibeera kimu ku bikulembera mu bigendererwa byabwe bulijjo. Olukiiko luno luliko abakungu okuva mu bifo eby'enjawulo nga ssentebe aviira ddala mu minisitule y'obutonde n'amazzi so ng'ate omumyuka we ava mu kitongole ekya Ecotrust. Omuwandiisi alondeddwa okuva mu kitongole kya Nature Uganda, omuwanika avudde mu Bwindi mu Gahinga Conservation Trust ate nga bammemba abalala bavudde mu Uganda Wildlife Authority. Bano boolekedde okusoomoozebwa okuva ku ebyo abantu bye bakola ebyonoona obutonde ate nga bingi ebyetaagisa okukolebwa okusobola okuzzaawo n'okukuuma obutonde.